kwa mpola. Weewaawo okuva omukulembeze we yayogera n'ateekawo omugalo wakati wa districts ebbiri Mubende ne Kasanda. Abantu abasinga kyabasanga mu Kampala abasinga nga basaabaze bafuluma ekibuga Kampala okugenda Mubende oba Kasanda district zino ziriraanyiganye. Naye abasaabaza abantu abavuga ebidduka ebitwala abantu mu district zino ez'enjawulo omugalo gwabasanga mu Kampala abasinga gwabasanga eri nga tosobola kusala kujja Kampala. Omulimu gwabwe gusigaddewa n'abantu abagenda mu district zino batambudde batyo okutuuka gye balaga. Weewaawo omugalo gwa nnaku 21. Weewaawo kambuze ku mukulu ono tubuulire bo omulimu guno gusigaddewa bakisanze batya okuva bateekawo omugalo mu district zino ebbiri. Omukulu wasota ssebo. Bulungi ssebo, wasota ssebo. Bulamu bulungi. Telefone yaffe kuwulire. Ssebo. Okuva we bateekawo omugalo gw'ennaku 21 omuntu asooka omusigira ekifaananyi ovuga luguudo ki luddawa mubadde mukomawa era nga muyingira wakati essaawa zino mukomawa. Kusinziira embeera eriwo tulina kyati emmotoka kwe zitambulira waliwo abatikka n'ogenda Mubende waliwo ababatikka ne bagenda mu Kyegegwa waliwo abatikka bagenda wa naye kati ffenna tuli ku mbeera emu tukoma Mityana awo embeera abantu babonaabonera awo tetugenda kati ffe tutika butisi Mityana era nsanze wano egenda ng'emalayo emalayo Mityana Kakonge Kiwawu Mubende Bukuya tekyasala kugenda tekyasala kugenda tukoma Mityana kati mukoma Mityana tukoma Mityana. Embeera eno ebayisize etya mugisanze Mityana ddala mu abasabaza aba embeera eno mbi nnyo kuba ekisooka abantu era baali wedde baabula kate beeyongeddeko okubeera nga babula wadde kabe Mityana tebalabika mmotoka nagituusiza wano sawa 12 nga zigenda kuwera bwezi 12 okuva kakati sawa zigenda kuwera 3 mmotoka erimu abantu 5 wagisanze okutika sawa meka 12 nekutuuka kakati nkyatikka erimu abantu bameka okuva sawa 12 kati zigenda mu sawa 3 essaawa zino erimu abantu kupi nga bana kuba mbaddemu owokutaano n'abuukamu n'okubuukamu ng'alaba emmotoka teggira ng'akooye agamba agenda kuziika kati simanyi mbeera gye tugenda tulaza ku nnaku zitugambye ng'ate emmotoka n'ezivuga bubuza amakubo zituuka amafuta nevuga meereere nevugamu nekuma Mityana nga terina bantu nekomamu nga ate amafuta ga bbeeyi tusaba gavumenti tusayire ku mafuta n'embeera ku mbeera eriwo. Olugambibwa nti mwabatika abantu okubajja e Kampala oluusi mubatuusa ku nsalosalo ya Mubende ne mugamba kati batambuze ebigere kituufu? Kubanze kati ng'essaawa zino ntikka nva wano mu paaka era ngenda kusibira mu paaka y'e Mityana ngende ntikka e Mityana nkomewo e Kampala. Tewali bazzeeko wano mu paaka okubuuza kuzigende Mityana Mubende? Siminambale sinabbalabako olwaleero. Tegeeza nti baakitegedde nabo? Bakitegedde olw'embeera eriwo n'okutya ndowooza era okuliwo olw'okubulwadde kubanga omuntu watuuka okusibira disitulikiti kitegeeza obulwadde embeera ebeera eraga nti omuntu aba alina okutya. Omuntu atambula ng'essaawa zino yandyagadde okugenda e Mityana okuva Kampala okutuuka e Mityana ayinza asasula ssente meka? Asasula mutwalo akoma ekiwawu tumuggyako 7. Akoma ekiwawu 7 Mityana mu paaka mutwalo. Mubende tubadde kugendera ssente meka? Tubadde tugendera emitwalo 2. Kati kitegeeza kati ebiseera ebisinga bagamba nti olwogero lwali lwasaliddwako oluusi mumanyi okwongezamu ku bisale nogamba nti kati batusazeeko katwongeremu abaawa naadde bakoma wano okumpi. Tetulina mbeera gye tuyinza bongezamu kuba abantu tebalina ssente obwavu bwajja abantu tebalina ssente era tubatwalira mutwalo gwe tubali tubatwalira olw'embeera eriwo. Omuntu essaawa zino asimbula ng'ava waka ng'abadde alina ekirowoozo ekigamba nti oluusi banantuusa e Mityana ngende e Mubende ntandikiraawo olugendo kisoboka? Tekisoboka olw'ensonga eriwo nti obulwadde eri wasibiddwa tolina ngeri ki gy'ogenda kutambula kuba tewaliwo mmotoka ekusomosa kutwalayo. Ababaddeyo bagamba n'emmotoka bazikwata kati tolina ngeri ki gy'oyinza kutambula mugenda Mubende. Ebiseera bisinga abavuga zino emmotoka ezisaabaza abantu ojja okwesanga ng'obadde osula Mubende nga ova Mubende ojja Kampala n'oddayo n'osula e Mubende olwo gwe kyasanga eno akikoze atya? Akoma wa Mityana oyo atulaawo embeera gwe kyasangayo gwe kyasanga ng'aluddawa nga wadde osula Mubende naye bagenda okuggalawo nga gwe dereeva ate oli Kampala. Nabalabyeko bannaffe abamu emmotoka nga bazipaakinga ndowooza nga balina abafamire abamu ndowooza gye babeera olw'ensonga kuba tasobola kuvuga mafuta
nagenda eri kuba amafuta emmotoka mu Mubende nywayo emitwalo kumpi 2 n'okusoba nga te bwe batalina abantu kitegeeza batalina kyayinza kukola. Bavuga emmotoka ez'abagagga mu kaseera kano abakama baffe batukoleddewo ki nga tetukola? Tebalina embeera bagitegedde kuba emmotoka era bwe batekola ndwe bajjukira omuntu we bawaakola lwabala. Kati buli mbeera eriwo yonna balina abagagga gumiikiriza ffe ku lw'embeera eriwo kuba embeera ebadde embi ate kati yeeyongeddeko okubeera embi olw'embeera kati nti emmotoka tezitambula kusomokawo ezisinga zipaakinze ziri mapaaking era nga bw'oziraba emabega awo ezimu zaali zikolerayo ziri mapaaking mabegako awo bazirekaawo bakyalina waka. Omuggalo gw'ennaku 21 nga tumaliriza mwenga mwe abakola omulimu guno ogubaleseewa naki kye muyinza osaba gavumenti kulabika nti oba ekwatamu oba mu mbeera efaananidde awo? Mu mbeera ya gavumenti eriwo kyekisinga okusooka okusaba ennyo tugendereza ku mafuta olw'embeera eriwo ne olw'embeera eriwo nti oba kulabika abadde babafa abakolera ku nguudo ezo ne batunulamu etya kubanga tebaali tebakyetegekedde nga tebakisuubira bali tekisuubirako n'omulundi n'ogumu nga muzeeyi mabega bwe yajja n'ayogerako n'agamba nti tuyinza obutasibaawo mbeera yonna naye kati embeera yatuukawo buli omu yamugwira abamu balina zirooni abamu abaana bagenda kukola bibuuzo tebalina amasente kati embeera eriwo ekosibwa nnyo omuntu owa wansi essaawa zino ku mbeera eriwo. Ku lw'obulwadde buno obuliwo ennaku zino nammwe mwakitegedde nti si bulwadde si bwangu? Ku lw'embeera eriwo omuntu tasobola abasawo era kye baluŋŋamizza omukulembeze kitegeeza kikyaggazaawo kitegeeza nti obulwadde bulabika weebuli bw'amaanyi bwatutiisizaamukko. Amanya gaffe bampita Tamale Robert azaalibwa Ebbajjo Bombo. Butereevu fayini yaffe wano ku stage naddala awali motoka zino ez'Emubende ekipande ekiraga nti byolina okumanya nti omuntu mulwadde w'Ebola ne sayinizi ezimu na biki byolina okwewala webiri biteereddwawo bw'ojja ng'ozze mu motoka n'olaba omuntu ng'alina sayinizi zino wammanga avaamu entuuyo avaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo kwegamba nti omanya babibaddewo n'ebifaananyi ojja n'omanya enambika y'ekitongole ky'ebyobulamu egenda eteekawo ebifaananyi nga bino ebipande nga bino okulaga abantu okumanya sayinizi ezimu ezireeta Ebola. Nze Divoshi Matovu ndi wano mu paaka ya taxi wane Nateete twogeddeko ne bamu kubasabaza abantu ku luguudo lw'Emityana Mubende embeera baleseewa na biki bye basaba gavumenti ebyo weewaawo tujja kuba tubalambika mu mbeera ezifaananidde mu mawulire gaffe ageesigika gy'otabadde ne gambuuze olunaku olwala embeera bulungi. Back to you Saimo ne mwanamwalafi Wangala Aisa Basajja. Embeera eri mu bannaffe bannaye katubasabire by 21 days nga ekintu kiwe kitereddemu muve mu muggalo because byo tebinyuma kuwulira. Mbadde ndaba wano ku Twitter ng'omwana abuuza musibatayi bamuyita atya mu Luzungu? Gyali musibatayi. Gwamanyi ebintu y'Abazungu. Kale batu abazaalibwa olunaku olwaleero. Kale, happy birthday to my boss lady, Moyas, may Allah be with you. I wish you a good day. Kale, amazaalibwa amalungi boss lady. Nagamba ati happy birthday eri Jojo from your Boat Emma. Kale, omubwat Jojo tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Ono nagamba dagaliza abaana bato birthday. Badola babifaananyisi. Happy birthday, baby Evelyn Miracle. May good Lord make you a blessing to everyone from Mommy Asha and Daddy Adrian. Happy birthday, baby. Yeah, that is an omwami your birthday. Ooh, hey! Hello, thanks for the show. Inze wanyana Joyce erungujja mama. Inabba muganda wanyana ono. Ne Nakajubi babi ne mungalula Habert ne nabagesera Benita. Wamune mama twagaliza big brother Roger a happy birthday. We pray to God to give you more years living and shining. Kale happy birthday dio kuva eri baganda bo ne family yonna. Sumulula tweche tuwendowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu programu Sumulula tweche. Sumulula ewagiddwa Tabula Property Services Limited.